Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibye yotya ampuliriza lunaku lwa balaza ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa Oktoba tutambula fenna webale yakoze olwaleero wonna wosinziro tuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba lunaku lwa balaza lunaku lw'olwaleero mukwano gwange Betty Bakireke Namboze ali mukono yalwaddemu okugulu n'olw'ensonga eyo ne mugantiye awumulemu naye jali naye nyini atuuliriza ate olunaku lw'olwaleero n'empita munnabuddu Abed Bwanika ajjidde ku boda sawa ebadde yakawungezi ne tumuga nti jangu andi ate konza jangu Abedi wali wano atuukidde ku boda otulabe bwe tutambula naffe sebo bwe tutambula zobukama ya nyamba ina training buli kintu nze nakulira buli kimu nakito yakagali nakuvuga ne boda mayino givuga ngujeko ndi jezijiddeku neno givuga njimanyi gakuba nti mu kibuga kyaffe wano obera ko ng'osaba ampuliriza Lutindo Abedi ekikumpisiza abaana banu bebakwata bakiriza emisango mu ngeri y'okubanyola emikono ganti mukirize naye nga bamaze mukomera kinkana emyaka 4 nga bali mukomera Abedi Bwanika y'omu ku baagamba nti twogereganye Abedi okwogereganya ku wali oyagala ng'abaana babanyodde ensingo ng'abaana babanyodde ensingo babatuusizza ku leve bagamba nti mukkirize mwazo gwa naggomola kuno kwe kwogereganya kwe wali onoonya mpuliriza president w'ekibiina kyo olunaku lw'olwaleero mukulu Kyagulanyi ng'agamba nti bannange bannakisinde kya nkyukakyuka abaana bano abakkiriza emisango temubasalira mu musango mubaanirize era temubaboola olw'okuba nti embeera babanyodde n'ebatuusa wano Abedi mu lulimi Olungereza enesawa wandinywedde champagne sebo egisooka nga sokubuuza abantu abatuuliza mbalamusiza bannasimba mwenna gye muli ate olw'okubanga newaffe etuukayo buddu Masakasi tekimanya kabonera nammwe kambalamuseeko wonna muli nembeebaza gye mukoze ate abafunye ebizibu ebyenjawulo ne tubasaasira njagala mpuliddeko nti mubamu ku be batadde oba kireewo oyo bayinza okuba nga naye bamutadde mbadde nfuluma parliament waliwo aŋŋambye amawulire ago njaga kakasa obanga matuufu naye wagabanga matuufu tumukulisaayo mu kkomera asebo nawe ekirowoozo kyange kakati wayisewo emyaka ndozi 2 nga ntegeeza abakulembeze b'ekibiina kyaffe ekya Nuupu nti twali badde twogeraganya ne gavumenti abaana baffe be bakwata olw'ebyobufuzi ne bateebwa nali nsinziira ku bintu nga 3-4 ekisooka nali nyina okumanya nti abaana abamu be bakwatira ekalangala be bakwata ne mukulu Kyagulanyi omwali Eddie Mutwe omwali Nubina Li n'abalandoza batabuzi n'amanya gaabwe bangi sigamanyi ne nabalaba bo baateebwa naye bangi ate abalala ne basigalayo kati nga ndowooza nti watika okubeerawo enkola eyabaleetebwa okuteebwa ekyokubiri era nali nina okumanya nti munnanga ayitibwa Kanso Nsibambi Yusufu ow'Emawokota yali ayina abantu abakwatibwa 14 naye mu kwogeraganya ne gavumenti oba mu kuteesa gavumenti abagavumenti ne bakkiriza okuba muwa era ne babasuula ku Jaliya City era nga Yusufu takikkirizanga ekyo nadde naye mu studi nadde naye mu radio nga nkyogera nga atudde awo
era nakidda namubu kutambi kwebuli naga nti yakola bwatyo yayogera n'aba gavumenti abantu bene babata ate nga nange nze kenyini kamwa koogera nga nyina okumanya nti abaana abaffe be bakwata mu kimanya kabonera babakwata ne babatulugunya mu balakisi ne babatwala mu bifo ebyenjawulo ne bamaliza nga bali kitalya era nayogera nakozesa buli busobozi bwange bwonna nenjogera n'aba gavumenti ab'enjawulo nteekamu balooya ne twogera abaana abo ne babata era kakati bali mu maka gaabwe kakati olwokuba nali nyina ebyo ebintu bisatu nendowooza nti bijja kutuyambako mu luzungu eno balina kye bayita references ekintu kyolowooza waliwo wekyali kikoze baga nti omusango omukadde gw'omusala precedence kakati nga njagala kukozesa ebyo kubanga nga mmanyi nti kiba kya bulabe nnyo okulekera omulabewo abantu bo kasi tobalekayo bino bye bibatuukako batuuka ne bakoowa ne batendewalirwa nga bano bemwogerako kati olwaleero bayinza okuba nga bakooye ne batendewalirwa nga balengera babwanika be balwanirira oba babanyodde omukono nti birimu bya mirundi ebiri basobola okunyoola omukono oba osobola okutendewalirwa kakati ekimu ku ekyo kiyinza okuba nga kyekyabatuuseeko kati nze nali neewala nti abantu baffe gye bakoma okulwa mu mikono gy'omulabe waffe ekisooka bayinza okudda nga si baffe kati n'ekyo mukulu Kyagulanyi kyayogera nti ekyo si kituufu ekyo gabugabi nti mubaanirize bye babatumye okukola obimanyi kuba bayinza okuba bagenda okuva mu kkomera nga balina emirimu tulabyeko bangi be batadde oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga bamaze kuboozaayoza bonna bagenda okukomawo nga balabika nga baffe bayimirira nga ffe naye nga balina ate emirala emirimu gye babatuma kakati buli bwolekera omulabe w'abantu bo ebyo byobatuusaako era nga ntegeeza n'ab'ekibiina kyaffe abakikulembera nti okuteeseganya mu byobufuzi tekigenda kutandikira Uganda ekyokulabirako ekiri wano kya jjujuzi omusajja gwe bakubye ono w'amaaso abadde akulya amaaso Yahaya yakwatibwa Isirayiri nemuteeka mu kkomera emyaka 2 nemala nemugjamu teyakyuka kufuuka mu Yudaaya teyakyuka gandi sigenda balwanyisa abadde abalwanyisa emyaka emirala 2 abadde abalwanyisa paka lwe yatuuka nga yakulembera era n'ejjo ly'abalamu Yahaya oyo Isirayiri egandi yakulembera olukwe olwatta Abayisirayiri n'okukwatako abamu 17 Oktoba naye bamugamba mu kuteesa ekkata ne Egypt nti twagala kuwa omukisa bw'otuwa abantu baffe gwe tukuwa omwaganyi ogende ofulume ogende Egypt nga tewali akuteko ekyo kitegeeza nti oli oba okkiriziganyiza ovudde ku kiruubiri lwakyo kakati nagenda okulaba nga abakulu bendi nabo mu kibiina abakikulembera ensonga zino ez'okuteesa ng'ekimu ku bitala mu byobufuzi tebakitegeera bulungi kakati bino byebivuddemu tebakikkiriza era okukitegeera tebakitegeera kuba bwoba totegeera kintu ate okukkiriza kuvaawa kakati n'okukitegeera kwenyini tebalina busobozi bukitegeera kati bino ndaba byebimu ku bivuddemu tosobola kuleka abaana bano balina bakyala baabwe bwe baba bavubuka ojja kumala emyaka 4 nga bamuwasa dda abakulu bano balina abaana baabwe mukulu waliwo ebimu kati bagenda baga nti gye bali babalabirira ekyo nakyo si kituufu nyina we nadde njogerera nga njogera ku baana ba Yasini Kawuma ekibiina bekigaa nti kirabirira naye we nadde njogera nadde ntudde ne Honorable Mpindi naga nti Bumaali muleme okwewayiriza nti mwe mubalabirira abaana abamu nze mbasomesa nze mukulu Bumaali nga nti ekyo kikakazi naga nti nayogera ku radio ayinza okuba atendoza ayinza okuba bati yayogerera kwena ayina we yayogerera nawulidde ayogera ku radio naga nti nayogera bamama b'abaana abo ne bajja ne bandaba era nentandika nga bali mu mbeera babagoba mu masomero inayo nebemanyi of course Honorable Abed ekyo nakyo tukiteeke wabbali tekisoboka kubeera nti buli mujaasi gw'oyina mu kkoozi bw'anaatuukako obuzibu tugenda kugamba nti burden
tugiteeke ku bakulembeze b'ekibiina kubanga ekyo asi ku bakulembeze ba kibiina oba bannakibiina ekyo kiba kitegeeza nti oli abakwata akikozesa nga mmundu naga nti nakutte Kibazo n'asindika mukyala we nakutta Abed n'asindika mukyala we n'asindika maama we amenye kozi mukulu Kibazo njogedde ku Yasini nanti kati multiplicity muganda wange Abdala Kiwanuka ayina kanatta ayina y'abalala basatu omayiro ake njogera Yasini sina mulamu sogera na ku muntu mulamu nti bamukwata sina yogera na ku basiba njogera ku Yasini yafa we bamukubira essasi mukulu Kyagulanyi we yali atudde gwe njogera ku kakati we kibe kibiina ale sina gamba bakulembeze ba kibiina nti bakwate mu nsawo zaabwe tuina sente ng'ekibiina tuina sente fenge ekibiina kya Nuupu kati sina bagamba ti bo banoonye sente mu nsawo zaabwe bo buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti kino kituufu okukola kati ekya Yasini kituufu nnyo toyina ndaba okiwolereza n'oga nti Yasini afaanana ng'abalala kakati pointi yange ega nti baba Yasini si balabirire ate bano abali mu makomera babbo balamu kakati pointi gyenzimba nti abaana bano buli muntu yalabirira abantu be ewaka tosuubira Bwanika olwala totwali naawe ndowooza waliwo omuvubuka bamitanga tomujulunga ne bamukuba namusanga awo yali ku radio bukedde nali nvaayo nga nva kwogera ne musanga ne mugaa nti nkulu tomujulunga nkuli enjogera gy'oyogera ne mugaa nekendeezaamu abasajja bano bayinza okujjawo nga n'olitamanyi tomujulunga nanga nti ago akajja mu byabufuzi tubimanyi nnyo ffe tubimanyi wayitawo wiikisi 2 n'afa kakati oba battamutte ekyo nakyo kibuuzo ne tugenda ekyotera nz'omukuba agenda tugera ebigambo by'amaanyi awo tomujulunga abaana be baliwa bakyala ne bavaayo naye tewali yali azzeeyo njagala okutegeera twayogerera awo nga bwe tugenda obbaweerera bwe tugenda okulabirira abakyala kakati omuntu gyokoma omubeeza mu kkomera abantu balisanga basoma kati ebyo ebyali ebirowoozo byange nze nga mpa ekirowoozo ekiga nti tutogere ne gavumenti bano tubajjeyo Honorable Abed eyo script mwoyogerera nali ne General Mugisha Muntu nzijukira ebbanga mu 2009 lwaliwo Kayunga riots nali ntudde ne mukwano gwange Kalundi Robert Serumaga ne Charles Romshana ne Bernard Tabaye bwe tuva ku TV ne bakwata Kalundi baamukulula ku tamak nga ndaba ne bamupakira mu buutu ya kibina nga bamukuludde ku tamaka emigulu gye bakutte waggulu bwe bati basooka mukuba ngumi ne bamukulula ne bamupakira mu buutu ne baggalawo kati kifaananyi kyange ekyanzijira ne Tabayire nti tukube enduulu tugambe buli wa mawulire yenna gy'asobola okubeera ekifaananyi ekibaddewo era omulimu twagukola onakubire BBC onakubire VOA onakubire Radio France International onakubire zonna ne tuzikubire regulire ne bali coveringa ku lw'omukaaga ku makya tuba tuli ku CPS jeno muntu nankwata ku mukono nanga nti kimwakoze nakirabye naye ekizibu kye mwakoze nti mwazanyidde mu script ye yakutte Kalundi yabadde amanyi nti Kibazo oli wa mawulire yabadde amanyi nti Tabayire wa mawulire era muyina n'olugambo nti era mugenda kusaasanya eggulire lino naye kye mwakiivinze is kusiga kutya nti kati abaana abalala abaliyo eri baatidde nti olaba kino bakikola Kalundi ne bamupakira mu bbuutu ne bakola bwe bati tie mwasize okutya era eyo achievement eri eyakoze kiri kati bwe nkuwuliriza Honorable Abed eri omwana akugoberera anti Abed yagambye abasajja bayinza okunkwata ogenda okudda nga abaana bo omukyala wo maama wo gundi kakati ekyo mukozi bwe guba mupiira ogukubyemu empiso kati sebo ebyo byaku okwogera ng'oli wabweru naye mu kye bayita struggle nze zembaddemu
okuteesa n'ojjayo abantu kiteekwa kuba kyekimu ku byolina ku mmeeza yo. bw'oba tosobola ekikola oleka kubanga olina alternative yeki. Alternative ebaddewo wano kugenda mu court martial, naye mukulu Kibazo court martial eyo eyayogerwako edda nega nti kooti nekiga nti eyo eriwo mu bumenyi bw'amateeka naddala bwebanga etwala emisango gy'abasiviliani. court martial muli abasirikale nga bebalamuzi, ogisuubira otya nti egenda kuwa obwenkanya? Kakati okuteesa ne omulabewo mu ntalo zonna kyekimu ku bitala. President Museveni wano bagera ne bakwata Serwanga ngali Serwanga Lwanga yali vaito nnyo okumugjayo era n'ateekawo embeera bali baleetera okutuula ku mmeeza. Bwe batyo bwe bakola. Bw'oba ekyo kisobole, kakati oteekwa kubanga ogandi mwe mugenda kuvumirira paka lwe tulikwata obuyinza abantu bammwe ne bakola ki ne balyoka bavaayo. Kakati bw'otakola bwetyo kiriwo ekisinga okumalamu amaanyi be bantu bano abaana okubanga babasibye nga emyaka 4 bali mu kkomera tebalina nakyakuddamu oba kwe kufuna enkola ebajjayo kubanze benajjayo ewaffe. Saalabayo n'omwaggwamu maanyi nti takyali mu sswago. Bonna bakyali mu sswago kubanga nze kyendowooza ekimalamu amaanyi era ekiyinza okulemesa n'abamu 226 obutatwegattako bayinza twegattako mu buwagizi naye si mu kukola ennyo nga bali abakola. Baga nti bwe bankwata ekitegeeza mu Bwanika musigala mwetambulira ne mulinnya ennyonyi, musigala mugula mayumba, musigala mu abaana bammwe basomera wabweru, ffe nga tuli munda mutugamba kuvumirira nga mmwe temuvumirira. Kakati kiriwo ekisinga okumalamu amaanyi. Kati bwe mitundu ebibiri ndaba mu struggle yonna oteekwa kukola kyonna ekisoboka naddala abantu abali vaito abalwanyi bo okakasa nti obajjayo. Bw'oba tosobola kumenya akomerere n'obajjayo kozesa enkola etuula wansi n'omulabewo kasita nawuli abantu babuuza kakati bw'oba oteesa owaayo. What is the trade-off? Nembuuza bwe twali tujjayo Eddie Mutwe Nubina Li twawaayo ki? Nga siwuliranga nti basayininga ekiwandiiko wano ne baga nti tuwadde kino nti kino tugenda kuddamu kikola. Actually, Honorable Abed, kisobola okubeera akakodyo. Katya mukwano gwange Honorable Muwanga yagamba nti enkola ya gavumenti eno ekola bweti tekwata gwa Abed, tekwata Muwanga, tetwala Kyagulanyi, tetwala Besigye yennyini. Maybe Besigye abadde different, ye bamukutte enfunda ne bamusigaza. Naye mwe abakulembeze baleka nega nti kankujjeko bano abakwetoolodde wemba instillinga fear. Naako kakodyo oga nti kante Eddie Mutwe, kante Nubina Li oli agambe ndi obalaba bali babatadde effe ne tusigalayo. That is a weapon against you. Era naye kakodyo kakolerani kakolera oli aliwa gwe muvuganya naye. Naye nze kyenjagala okutegeera kubanza abange bebaata benateesa namanya temugamanyi bali baffe balwanyi ba ku kitundu mu constituency yange nga bo baabata amanya gabesiga aba Eddie Mutwe baabata siina we na sayininga wawaayo. Kati kyenjagala okumanya mu nteesaayo bw'oteesa oga nti bampe tebajja kukola ABCD. Weneewunyiza nze nali ndowooza nti ebyo ebibuuzo abakulembera ekibiina bye banaatubuuza kuba ekirowoozo nze nakireeta nza nti nkikubuuzizza nati okibuuzizza leeti nga bano bamaze okuba mugabe babakompromises bamaze okuba compromise babanyodde ensi. Singa mwakimbuuza luli nga nalajana nga nti nenga mpuli abakulembeze ate boogerera Lwakaayi Bwanika ali wano bogera nze natuuka okugenda okwogera nabo kumala emyaka 2 ne baga nti singa mwampita ne mbabuulira ffe abaateesa twakola tutya naye nabo
noyina omukisa tuli ku muzindaalo wange nja kwogera byensobola okwogera naye nabo mwali badde mubabuuza Eddie Mutwe yavaayo atya ayinza okuba yaviirayo mu nkola eri egamba nti bano katubate tusobole okuzibuwaza lwaki oteebereza ekyo Eddie Mutwe njogera amannya gali kumpi wali Eddie Mutwe Nubina Li bano abaana bemugamba bebakozeseza bebanyodde ensimu abamu babakwata ne Eddie Mutwe kalanga babakwata ne Nubina Li kati agakunga nti mu bonna balabamu Eddie Mutwe ne Nubina Li tibo babate bana basigale mu bulumi okusobola creating a picture nti olabye bali babatadde sikiriziganya ekyo nze kyendowooza nalaba abakulembeze ba Nuupu bajjamu abo be balowooza nti bakulu gye bali baba ababiri benjogerako n'omulala manya tabs mbalabanga bo bakumwanjo ndabanga priority tebagiteeka ku baana bonna enkola yennyini gye baakozesanga bajjayo Eddie Mutwe mukulu Kibazo oli munnamawulire wali naffe ebyeggulu wali obirabo era osobola okunga nti nabuli kati tewategeera mukulu Kyagulanyi yava atya eggulu akunga nti mwe bannamawulire b'e Uganda gino gyonna emyaka era naawe yaliyo tewategeera nti era nakyo kyalimu okwogeraganya okumujja mu kooti mansho n'omuleeta pressure yasingako pressure yasingako ku gavumenti okola pressure ki awo twakolawo pressure ekisooka nti mwami Museveni nali liidi soogera bye banyumiza nali omu ku ba leaders abakunga okugenda eggulu okujjayo Kyagulanyi oyogedde erinnya lyajje n'omuntu twali tuyimiridde ffenna ku koota gaadi we twali waliwo Kakande waliwo Kansolumu waliwo n'abalala balubuwa kati tetulina pressure gyoyinza kuga nti twakola pressure beyond ggulu ekisooka nti mwami Museveni tayagala genda mu kalulu nga tavuganyizibwa nga talabika ng'ayina amuvuganya ow'amaanyi njabawo amagezi mwe bannamawulire mwongeremu okunoonyereza bwe bamujja mu kooti nga bamaze omumuta bamuteeka mu ambulance ya parliament naye oteka okuba nga ojjukira bulungi nti mu maaso ga ambulance ya parliament waliwo emmotoka epakingiddwawo eya Land Cruiser yali UAY yali yange ekyagimpakingisa kuli okumpi kulemesa eno ambulance kugenda kubanga yali egenda mumutwala ng'emutwala ayo gali tegasobola jito oyinga ne gajjawo kuba ebyange bye byavaamu amagye singa gaali gaagala gaaliwo neze nkubulira bye nakola bitwakola n'ebyaliwo ne tuwakana ne mbaga nti tusobola kudda Kampala nkulu Kyagulanyi ng'alinnye chopa ng'ate bamututte ebweru olutalo olutwakola lwaliwo dakika na mutaano netumanya netumala netukkiriziganya n'abali baga nti bamutwale netumuleeta ku ttaka twatuuka Kampala nga bukya naye kakati nkubulira kino ekya chopa tekyava mu bbanga ekyo chopa tekyava mu bbanga kakati kyebayita okwogeraganya kubeeramu ebintu bingi lwakuba nti ebimu tubideclassifyinga lwaleero kubanga kyali kifumbe nga tebaddangayo naye bwe kiba kifumbe mubimalira wabweru mubimalira mu kooti kaseba okugulako omusango emaliriza yagwo ebeera ya kooti naye nga emisango egyo nga tegitambula ebyo byonna birimu kwogerezeganya gavumenti yatya okuswalira mu kooti gavumenti yatya okuswalira mu kooti ekigambo ekyange kyensaagala mubuuse maaso mu byobufuzi byonna gye bifa byenkana tojjanga mu kigambo kye bayita kwogerezeganya Abed kankubuuze otugamba nti okujja Kyagulanyi eggulu Olutindo-Bwanika mugana nga Ahmed Lubega Seggone yali looya yali munda mu barracks mwatuula ne muteesa ne gavumenti ffe tutuula nze mugaye nti waliwo okwogerezeganya gwe wajja mwali bajja nolisinga
bajalesi mwajja eggulu nga mumanyi nti tugenda mu kooti maasho. Twamaliza tetuli mu kooti maasho. Gwe tobuuza ekyo kyabaawo kitya? Kyajja buzimu bbanga. Twali mu bakooti maasho, musango gwa kooti maasho. Muddeyo muwandiike ebyafaayo nti gwafuuka gutya ate ogwa civilian kooti. Kati nze akubulidde yaliwo okumpi. Kugaye nti waliwo okwogerezeganya. N'okukyusa omusango ogwo nti ogubadde gwa kooti maasho kufuuke gwa civilian. Ngabo declassifying. Mu declassifying obeera waddembe fayiro yonna nyinza obutajogera nga gyekuma. Kati nkuwaddeko emitwe gy'amakulu. Bw'anaayitawo ebbanga nga ndaba kyetaagisa nga nkubulira nti gundi yatuula wali, ono yatuula wano, ono yatuula wali. Nene kenkuwadde olwaleero kakulu. Kuba goyinza okuba wadde omanyi kirala. Kenkuwadde olwaleero kakkirize nti kakulu. Ampuliriza nkomawo ndine Abed Bwanika mubaka wa Kabonera mu lukiiko lw'eggwanga. Abed Bwanika munna Nuupu. N'okyali wa Nuupu? Ndi wa Nuupu, najjira ku tiketi ya Nuupu. Wajjira ku tiketi ya Nuupu? Okyali wa Nuupu? Ndi wa Nuupu kubanga etteeka lingamba kubeera wa Nuupu. Naye omutima? Etteeka lingamba kubeera wa Nuupu. Wenaafuna ekiseera ekirala okubabuulira, ngenda kukwata kkubo ki, ngenda kusigala mu Nuupu, ngenda kukola kirala, nakyo nja kubeera n'obuvumu okibabuulira. Nze sina kisobola kunnema kubuulira bannayuganda. Naddala bali abannonda ab'ekimanya Kabonera. Nabo njabba consultinga kyebaagala kye ngenda nakyo. Ampuliriza Lutindo, ekinnyumisa ne Honorable Abed, abavubuka bano abaateereddwa neki ekiddirira baali badde baavaayo dda. Ekiddako kyembuuza mukulu wa Abed, ekimu ku biteesa abantu mu nsi z'ebyobufuzi, mu mbeera z'ebyobufuzi ab'enjawulo, bwe bukulembeze bw'abannabyabufuzi okuteekawo akazito. Mu mbeera ezimu ziba mundu nga gy'ajuliza Isirayiri ne Gaza basobola okutradinga ba prisoners of war olw'amaanyi g'abalwana bwe bibeera nga tugenze mu mundu. Esobola okubeera political pressure. Oli n'agamba nti owange katukite tukiveemu. Mukulu Besigye bwe baamukwata mu 2006, gavumenti ya Uganda newankubadde nga ba Black Mamba bagenda ne bawamba kooti naki, yeesanga mu mbeera nga Besigye okubeera ebweru kyali kibayambako, kubanga buli mulundi lwe yajjanga e Kampala ng'aleka Kampala ayaka. Eyo abantu nga beexertinze pressure. Njagala kubuuza mukulu wa Abed, nga bana nkyukakyuka ng'abakulembeze, mwali temusobola kukunga bantu ekimanya Kabonera ne babeerawo abantu 1,000 oba 15,000, gavumenti negamba wange wano kyanditusukkako. Mugana nga Alan Sewanyana ne Segirinya baali wammwe Buddu gye basooka okubavunaanira. Mwe ng'abakulembeze tolaba nti actually mu kifo ky'okuteesa mwaluzinga opportunity mobilizing abantu. Abed olowooza singa mwamobilizing abantu 1,000, 2,000, 3,000 ne zigenda ku kooti e Buddu nga Alani ne Segirinya bali e Buddu, gavumenti akazito tekandigituddeko negamba wange katwejjeko obusajja buno ekintu kireme tuwocha tukomawo. Lutindo wano ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studios gikwanjulira. Era Abed bagenda kundya. Nina abayomba mikwano gyange baga nti Abed mulekeeyo. Abed tewandi mulese eri abaga nti Abed musuubuzi, ono bamuyita Uganda na hustler aga Kibazo leero walese musuubuzi. Moses Musala Nkomera agamba ayagala kumanya kino kyonja kisoma bali abalala messages nzirabye bangi. Sparrow Ndawula message njirabye, abasembusi message njirabye, naye ono eno ngisoma kubanga ebuuza ku by'amateeka egamba nti Abed gavumenti kyekola kiri mu mateeka
kubanga ye Honorable Kyagulanyi aga nti abaana baba balina omusango mubavunaane gubasinge basalewo oba bagenda kusaba amnesty kubanga etteeka lya amnesty omala kusingibwa musango noga nti omusango gwansinze nogenda wekuba mu kifuba noga nti nsaba amnesty etteeka lya amnesty bwe liri naye ono akusonyiwa nga tannaba nakuvunaana byakola biri mu mateeka ebibuuzo bwe bityo pulira mubuuza ng'abalina gavumenti gye mwesiga bulijjo mu mateeka kati ebibuuzo bijjamu eyo gavumenti naye bw'oba omanyi nti gavumenti gy'olina esobola okukola buli kimu kyeyagala neyetuusaako kyeyagala kati ekyo ekibuuzo amateeka bajja gazuula amateeka gavumenti bwe gibuuza etteeka lyekoleramu era ejja ddizuula kati tosobola giremesa kukola kyeyagala kukola the point yange terina mu nkola yaabwe point yange eri mu baana baffe kubanga si basibe nga bali wabweru kati bwe tunaalinda amateeka emyaka ena era tubadde mu mateeka balooya bagenda mu court martial bibajjeeyo ebinene abo abaana tebabajjeeyo kati saagala kwesiba ku byamateeka kuba gavumenti bwe bayagala n'etteeka lyekozesa n'enki eriwandiika era n'erifuna kati ekyo sikonze si kikulu ekikulu be baana okubeera wabweru era kyekikulu kwe kubanga tulina enkola ebajjayo baana ekibi bagenda kuvaayo oba bakyali baffe ekyo si kikakasa oba banaasigala batambulira mu struggle ekyo kirala nze mu birowoozo byange binabawa bye mwanyuma ne munyomoola abamu byatuyamba okujjayo bye twasobola okujjayo. Abed kankubuuze mu mbeera ya kisajja kikulu wasobola okufuna bw'oyogera nabo n'ojjayo abeera ekimaanya kabonera n'okunta nabo bwe wali eggulu wafuna omukisa okuteekawo embeera okulaba nga Kyagulanyi tajjira mu ccopa n'abaayogera ne boogera simanyi oba oli omu ku baafuna okwogerezeganya mu mbeera y'ekisajja kikulu wali weetaaga permission okugenda mukama n'oyogerera abaana bano ne mu negotiate nga baveeyo wali weetaaga muzindaalo dali ngwetaaga nnyo kubanga ab'ekimanya kabonera ndi responsible olw'okuba nti eri constituency oba ogenda okuteesa n'omuntu yenna ateka okubuuza nti gwozengaani nze mu nuupu siinaamu kifo ku national ya nuupu siinaamu kifo bano be bakwata abantu baffe ba nuupu abakulembeze b'ekibiina bateeka okuba nga bakkiriza okuteesa okwo wali badde oga nti bakutuma lwaki wagaana tebantumangako singa bantuma nali badde actually nali sooza nti bagenda kusookera ku kyakuntuma nali ndowooza nti bajja kumpita kuba nawabuwa ekirowoozo nali ku radio CBS nempa ekirowoozo tibona abaana bano zimbadde ndowooza nti tusobola okwogerezaganya ne gavumenti kati ekyali kiteeka okuddirira mu bamanyi ebyobukulembeze kwe kumpita nambulule kuba bw'obeera ku radio oyogera mitwe gy'amakulu toyogera biri detailed kati nali ndowooza nti bajja kumpita bambuuze bw'obadde ekyo ekirowoozo badowooza kisobola kukolebwa kitya kati ndambika ninga nti badde ndowooza tusobola okukola kino netuyitira wano nabo nempulira ebirowoozo byabwe musobola n'okigaziya ne bwe oyagala kinafuye era osooka kumpuliriza yenkola ey'obugunjufu osooka kumpuliriza kubanga kiba kikulu okutegeera nteebere nkijjeewa awe naali babuulidde nti nze nsinzidde wano ffe twakola bwe tuti ne bwe tuti abantu baffe ne tubajjayo ekyo kyobadde otya noga nti twali tulowooza nti mulina bye mwawaayo nenkubulira nti ansawaayo kintu kyonna nakola bwe nti bambuuza bino
ne bambuuza bino n'abaana ne bababuuza bino nali badde mbawa n'omukisa okwogeraganya n'abaana abo kubanga baana baffe bannuupu. Honorable Abed, mu nnyinyonnyolaayo oga nti ono gwe tuteesa naye tetuyina gavumenti gye tutwala mu mateeka kubanga amateeka tajja gawuliriza. Kituufu? Bw'omuteeka mu mateeka nga gw'oyagala okusinziirako kokka ayinza obutagawuliriza. Ye gavumenti yeemu gy'okkiriza ogende mu kalulu. Abedi nakulaba eddoboozi ndiyina wano nabadde ngambye omwana ali mpeereze naye ndowooza tannaba ng'oyimiridde emabega wa mwami Kyagulanyi ku Africana. Manyi ojjukirawo ne mwami Mao ne muganda wange Sulaiman Kidandala balala sibajjukira naye feesi zammwe ziri very prominent. Abed Bwanika, Norbert Mao ng'akuba mu ngalo obufi. You don't stand 4 times in an election and say democracy doesn't work. We know it works. Bedi n'obwatula engalo ne ani mukulu Kyagulanyi. Lindako omulundi ogwo ng'enzikirizeega nti mukulu Museveni tusobola omuteeka mu nkola y'amateeka aga demokrasiya era ne tumunyigiriza demokrasiya oyo n'akola ki? N'akola. Lwaki Abedi okkiriza nti mukulu Museveni osobola omusubjectinga mu kalulu ak'amateeka ne mumunyola omukono ne kakola naye wano tetumusubjectingako mateeka gakole? Ekyo ky'osembezayo yo statement yo si ya Bwanika. Bale manyi nti ogeraga nti Bwanika twali ku Africana wayogera bwoti n'ogambye nakuba ngalo kati banjagala kye nayogera ku by'okulonda okukkiriza kwange kulala. Nzikiriza nti amateeka ge tulinawo olwaleero gasobola okutuganya nga opposition okufunayo abantu abatonotono mu parliament, abantu abatonotono mu local government. Tegatukkiriza kuwangula kalulu ka president agaliwo. Ebyo ebibiri bya njawulo. Bwe tuba tunawangula obwa president ne tulangirirwa osobola obuwangula n'otalangirirwa ne tubuwangula ne tulangirirwa, waliwo ebyetaaga okukyuka mu mateeka g'ebyokulonda. Ekimu ku byo ebikulu kye kino, ekimu ku byo ekikulu ennyo ng'ekitaaga okukyuka kwe kuteeka mu tteeka nti ebivudde ku polling station ne bisayiningibwa abantu abakiikiridde ba candidate bwa president ne polling oya registrar wa polling station mangu ddala bibeera byankomeredde ne biteekebwa ku mutimbagano ogwa Electoral Commission ku server ali eno byasoma. Ekyo kye kyakyusa akalulu ke Kenya. Twogera ebigambo bingi nnyo. Abed, ne bw'ogamba Electoral Commission ne bw'ogamba biki, ekyo si kyekikulu. Kino kyenjogerako kyemmanyi nti kyekikulu. Abed, njagala kuzza mabega. Twagenda e Kayunga mu kalulu ka by-election. Bamuyita Nakwedde. Yeah. Nga sika national. Nga returning officer akalangiririra Kayunga. Nga bwe wandiyagadde. Nkubuulira nze nga munnamawulire Radio Simba wezaaweerera ssaawa 6 yakwata engugu nega nti nze akalulu nkakoze eki nkavuddemu kubanga bien reporting ebiri e Kayunga bangambye togeza yogera bwoti ko Radio Simba nti ayo byo tetujja kusobola kubyogera tugenze e Kampala naawe tuli Kayunga kati lwaki gwolowooza nti oli asobola okukwata Kayunga eri singular tajja kwatirako Kabale akwatireko Moroto akwatireko Ewuwe Masaka kyeyogera kyekivumulula ekyali e Kayunga kalubakola bwe bati tuwuliziganye tuwuliziganye bamala okubala akalulu
bakawandika mu DL form, declaration of results. Agent wa Bwanika w'omulala n'asayininga. Ne akola ku Electoral Commission n'asayininga. Ne mukuba ekifaananyi you upload. Okuploadinga kitegeeza kigenze ku system ya server. Najjako internet. It doesn't matter. Kasa kigenda ku system ya server, you will never change it. Ekyo kyenjogera kyekyaleeta enkyukakyuka mu kalulu ke Kenya baali bakabbanga no bakabba. Ekyo kyowulira njogera eyo ye game changer. Si birala nti Electoral Commission babere ba Bwanika kasite ekifaananyi kikubibwa wali nekiteekebwa ku server kiba kitegeeza nti owe Electoral Commission ye Kampala yagala tayagala ayina kusoma ezo results. Ekyali kyogamba ekyekayunga lwaki ensonga kyaliwo ekyo nti DL forms bazikyusa. Nekino nkugamba nti olumala wali okusoma mukiriza ndizo ze results bakuba kifaananyi bauploadinga bateeka ku server. Kasete tukola ekyo kujja kusigala tuwogera batusinze bakoze eki eyo ye game changer mu kalulu. Ekyo kiyigadde Abed kubanga gwe weesimbawo nga president mu kalulu akawedde. Ebyokuyiga tebiggwa. Nina proposals zinakola 216, nina proposals 211, 216, kati nina proposals zange kuba ndabiddeko ne kubalala. Mu Luzungu balina kye bayita best practice. Olabirako kubalala obululu babukola batya. Ekyo kyenjogera buli Munnayuganda ampulirize ye game changer ya wano egendo tuyamba okulekerawo okubba obululu bwa president. Ampuliriza Lutindo Radio Simba. Nina iga aganti mukulu wa Abed obadde mukulembeze mu Nuupu newankubadde atali wa kifo. Obukulembeze tebwetaaga kubeera na kifo. Nuupu erina fora ez'enjawulo okujjako okubalangiririra ku radio. Lwaki tewengaginga bukulembeze n'ogamba ABCDZ? Ekirala byoyogera olwaleero ng'obukulembeze obufaananyiza obutakoleredde bano tukolerera nakyemalira yeyiga. Lwaki mulowooza Bwanika? Lwaki temulowooza nti oli alemesezza abantu okuvaayo akolera nakyemalira? Lwaki Bwanika? Mukulu yiga kankuyambeko. Buli bwompulira nga njogera ekintu mba saasoose ku radio. Bwe nawa ekirowoozo kyange nanoonya abakulembeze bano. Nanoonya Mukulu Kyagulanyi, nenoonya Secretary General ye Rubongoya, nenfunako meeting nabo. Meeting ye nasembayo okufuna ne Mukulu Kyagulanyi yali ya ssaawa 3.5. 3 hours and a half. Ebyo tebyali ku radio. Nimuwe ebirowoozo byange. Ate okubawo ebirowoozo tekiŋŋaana wakojja ku radio naye nenyogera ebirowoozo bya gonoobitegeerera wa nga sibyogedde. Naye ziri ogani z'ogamba nazigenda mudda. Tewali ogani esinga pulezidenti wa kibiina ekyo sigimanyi mu Nuupu. Kati bwe ntudde ne Secretary General nentuula ne pulezidenti w'ekibiina oyagala ate ngende nga njogerera ku street wano nyina okwogera ne bannayuganda kubanga kimanyi mugayi nti meetings neyasembayo okukola naye yali ya ssaawa 3. Twatandika ssaawa 3:30 twagivaamu ssaawa 7. Meeting eyo yali magere akafo bwe yagalanga kuwulye twali tutudde mu kasiisira twali tutudde. Asaba bya Mukama aŋŋamba nti nkugambe nti nzireyo nti bwe nabadde ngenda mu break nakubuuzizza. Nasaba erinnya lyange bali spellinga ne ZM ne OM. Naye aga nti bwe nabadde ngenda mu break nakubuuzizza ne nkugamba nti pressure
singa mwaje exertinga gwe ng'omukulembeze mu bendo ly'ebuddu. I like the word bendo. Aganti mu bendo ly'ebuddu singa lwe baleeta Seggirinya ne Alan mu kooti wa delivering abantu 13,000 14,000 oli abaleese mu kooti n'amanya nti bano balina abantu abasobola okwexertinga pressure nti emboozi twandibadde twogera ndala nti kyabunafu okwogera nti bannange tuteese nga oyina ekitundutundu kya Buganda ekirimu abantu bano bonna n'otaba mobilizinga kuteekawo mbeera. Kyeyunese Ennyonjo yaga nti ebyembeera abantu batyayo. Kakati ebyo byomboogera tebisoboka mu kibiina kya Nuupu. Kubaze siri muti yateekawo embeera mu November nga tugenda mu kulonda yakwasa abaana bano. Mwalangirira ne waliwo olunaku lumwalangirira ndowooza lumu wali mulangirira 23 nti mugera kuyingira ekibuga. Ebyo byomboogera tebisoboka mu Nuupu. Kubanga Nuupu abakatoliki balina ekigambo bakiyita zazania eno ekigambo ekituufu. Eno Mangirikaani baga nti omusizi bwe yagenda okusiga eŋŋano ye omubi najja n'asigamu eŋŋano enkyamu kati byonna ne bibeera mu musiri gwe gumu. Abantu abakkiririza mu kibiina kino mwendi n'ebimu bye musuubira naye tebisobola kubeerayo kubanga mu kibiina kyaffe kino mulimu zezania mu ŋŋano mwamereramu ate zezania zino ze zimu ku zikulembera ekibiina. Kati Bwanika bwe mbagane mu nvuma ne mwogera bye mwagala nze ne mbateega wali nga bwe nabaga nti tuteese. Kati zezania teriyo mukulu Kibazo nga nasomesa abaana bange abamu balina diguli 3 nembatwala nembatendeka. Kati nemba wagwe mukulu Kibazo nti balwanyise Bwanika naawe nokkiriza. Kati waliwo ebintu ebiri ku sowaani bititaaga nnyo bwongo bwawala tebyetaaga kufumiitiriza nga birabika. Kati abo bemusuubira nti Bwanika agenda kukolagana nabo tutegeke Masaka ndeeta abantu 13,000 abo kubanga obukulembeze ku tto. Bwanika abo wakolagana nabo ng'ogenda mu kalulu akawedde ne bakuwa tiketi n'ogenda weesimbawo n'otuuka mu palamenti. Bw'oliba oyagala ebyo ebya tiketi nabyo nja bikubuulira buli mwogera manya ne bakuwa tiketi. Nze saali wabweru eyo gy'ogamba mbu ne bakuwa buwi tiketi. Meeting eyatwala Kyagulanyi Arua nze Abed Bwanika nze nagikyalinga mukulu Kibazo. Buli mutwogerako mwogera ebintu I'm the one who chaired. Eyatwala Kyagulanyi mu Arua ne mumuwamba ku candidate gwe yali agenda okuwagira. Musentire paka yali agenda kuwagira muntu mulala. Bamuwadde milioni 6 mwagala tuwogere ki? Bamuwadde milioni 6 agenda kusupportinga muntu mulala. I chaired that meeting. Nze najja Kyagulanyi ku fe twajja Kyagulanyi bamabika bwe mulaba bamukako bempulya mwogerako. Fe twamujja okugenda okuwagira oyo ejiku bwe yali agenda okuwagira. Aina milioni 6 ze bamusasudde. Ibife mugambo mune batuwa tiketi batusanga ku kubo. Katubeere benkanya. Njagala kukkiriza mwamujjayo. Hold there. Ne mumujjayo. Ng'ogyeko Abedi kubali boogamba abamujjayo and bali baganda bange bali mu mikwano gyange ennaku zino tuludde bululi kwogera. Sam n'atasobola kwereeta mu constituency. Mike n'atasobola kuwangula constituency ye Makinde gye yali yawangulako. Lubowa n'atafuna bululu 15,000. I mean agamaanyi ge balina aga deliveringa Kyagulanyi lwaki bo gaali tegasobola kubasimbuza. Nze ndi fair nnyo nave waffe Masaka mu biseera ebyo bye mugamba ebyo bya tiketi nenoonya mukulu Kyagulanyi nemubuuza nawulidde nga mpuli oluvuvumo olugaati mwagala kuwa Kyagulanyi mukaako tiketi Mabike Kidandala
nayogera abantu zabali bana nembuza mukulu Kyagulanyi osobola okweyabira kidandala Sulaiman nibi yakola osobola okweyabira mukaku ku Kyagulanyi sina wabino bino byemumpulira mwogera mukaku yasiba emigugu gye n'amalenda ku 69 ng'anoonyeza Kyagulanyi akalugu bw'emupi embuuza osobola okugyamu abantu abo kati era mumakaku nga nti temugirabanga nti eyo nsobi na buli kati temukirabanga nti nsobi pointi yange gyezimba nti kino kyemugaa nti gundi bamuwa tiketi eziriganga nti zaali zabwerere wali mubakwata ne bakuwa ekyo si kituufu nze nkubulidde nti mubazimba kyebayita people power zinali omukubo kakati tiketi mu kiseera ekyo nyinza okuba nga sigigwana kati naye luli nali njigwana naye luli nali njigwana era temusobola kumpulira nga ngamba mbombo kuba olwaleero bwe mba temugimpadde nakyo kijja kujja banjagala kiseera kyakyo kijja kutuuka bwe naaba njagala nja gibasaba bwe naaba sijagala era sijja gisaba olinamu omutima ogugisaba naye njagala okutegeeza abantu baffe nti ebimu byemusuubira kati mu kibiina ekyo nti kisobola okukola birabika ng'ebitakyasoboka mu kibiina bwe kiba kyakutwala buyinza kyetaaga okutereeza obukulembeze bwakyo gwe mukulu wali olabyeyo ekibiina kimaze emyaka 4 tekirina na party structures kirinzera kigenda kukola kunga kyekola kunga ate party structure andi ezimba party structure waberawo constitution party ebera ne constitution muzimba party structure nga mukozesa constitution kati babwanika bwe tubibagamba neyo constitution mugana ngesegona baji drafting ne bagikola ne mugitwalayo electoral commission eganyo giyita constitution enkadde okolera ku nkadde nga bwolinda empya bamala gikiriza n'enkadde weeri enkadde ukayali esobola tuyamani tuzimba structure nga tulinda empya nagenda nentambula nenjogera ne mukulu Lewis ya General Secretary tuzimbe party structures yalema kakati ezo zezania zimukweze ani baga nti ate party structure bwogizimba Mwami Museveni oba mu grant inze platform kulya katulabe ffe tutunula ne tulaba sirabangayo kibiina all over the world ekitabeera na party structure nekigambo kirinza okutwala obuyinza ogenda kumobilizing otya butubagamba ebyo Bwanika oyo bamugula abaganye okola party structure yete bamugula Bwanika ayogedde tukole party structure ye mwango okugula mujja kubeera ku ebyo tumale emyaka tugenda mu myaka 4 gijjo gigenda kuggwako ekibiina kina party structure njagala kubebaza abampuliriza te abakkiriziganya nange naye teweetaaga nti buli kintu weetaaga kukkiriziganya nange ebyo birowoozo byange musigale nga mubikubaganyako ebirowoozo nammwe mubigaziye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale ampuliriza nate